bw'oba otunuulidde Facebook n'amawulire gonna agatambula akadde kano ng'ageggulira y'emmotoka esobodde okuba ate ng'eyogeza bannayuganda ebyama. Bangi ne basobola okuba ate nga bavayo beebuuza emmotoka ki n'olunaku lwajja akawungeezi tasobodde okuba ate nga nalabyeko bannaffe. Gigi yasobodde okuba ate ng'alambika n'ategeeza omukulu Bobi Wine ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwokusatu 2021 emmotoka asobola okuba ate ng'ajanjuddeyo okusinziira ku gye bayita leadership code eya 22 ebakakasa okuba ate nga banjulayo ebyobugagga bwabwe abakulembeze. Omukulu Bobi Wine tegeddeko n'ekitongole kya Revenue sobodde okuba ate nga kiri mu nteekateeka basobola okuba ate nga babalabala emmotoka eno bye boogera bituufu oba ani yasobodde okuba ate ng'agira nga biyitawo bwe biti. Omukulu gwe bayita Bebe Cool naye nga bw'omanyi nti abanuupu nayo tebaggwayo. Omukulu Bebe Cool basobodde okuba ate nga bamuwadde levo yasobodde okuba ate yavuddeyo n'abategeeza nti omukulu Bobi Wine emmotoka gye yafunye ya $8,000,000 efaanana eyange gye nnyina zonna V8 esaagala weerabire Bebe Cool alina emmotoka V8 black State House gyasobola okuba ate ng'emuwa ne Bobi Wine agirina eya Bobi Wine batugambye nti eri yo teyita musasi kati ya Bebe Cool yo mmotoka eya Bobi Wine moloka. Kati mu mbeera eyo omukulu Bebe Cool asobodde okuba ate ng'avayo ne yeewuunya bannayuganda ng'agamba nti bannayuganda mwabaki lwaki temusiimako omukulu gwe bayita Bebe Cool ebbanga lyekubidde endongo mutigisa obumotoka buno ategeeza nti n'emmotoka second hand ye mukulu Bebe Cool. Nga tukyagenda mu maaso n'omukulu yemu gwe bayita Pastor Bujingo yavuddeyo olunaku lwajjo n'asobola okuba ate ng'ategeeza nti emmotoka era bannabyabufuzi byonna bye bakola bali mu kabadi ke kamu era ng'ategeeza mbu Bobi Wine kabadi ke kamu ne Museveni nekye bamukola ku Facebook yanaalutegeerako. Oyinza okwebuuza Pastor Bujingo yakoze atya? ayaya yabadde agamba bw'ati ng'abategeeza nti obwo bubadi Bobi Wine ali kabadi na Museveni basebo ne bannyabo gwowagira ayambala plate proof kati n'emmotoka agikyusiza teyitamu masasi gw'otambulira muki struggle gy'olina mu kasaati nga kano akange nga n'erinnya lyo tirimanyiddwa bwe bakukwata teryabuuza naye mwe temubeera akawo ne mwebuuza nti emmotoka etayitamu masasi mu nsi erimu gavumenti eba yakkiriyalingiddwa etya eddeeta mu mannya g'omuntu nga takolagana na gavumenti zikube bw'oba osazeewo zikuba ate munnange nze sifaayo ne bwonvuma ne bw'osanyuka ne bw'onyiiga naye njagala obwongo bwo bulowooze. Basebo ne bannyabo teri kya bugagga kya muntu nga bwongo bwe. Abantu bano bazibu nnyo basobola otuyoola ne batumalawo basobola otutta ne batumalawo ng'akazannyo ke balimu teri akategeera. Aya basi oyinza okwebuuza kati kiki ekimuvumisa omukulu oyo ali ku busongo bwa mmotoka basobodde okuba ate ng'ategeeza abantu ng'agamba nti Bobi Wine gye yaleese emmotoka ayinza giyisaawo atya? Omukulu wuno akyalambika ensonga ze. Emmotoka bw'eba eri amadi kiba kyakulwanyisa wangi. Emmotoka bw'eba eri amadi kiba kyakulwanyisa. Tolina bw'ojawula na mmundu. Si buli muntu nti afuna bulletproof ka. Si buli muntu. Era olugendo lw'eba evudde okuva gy'eva jjukira nti eyo siri condition nti eva Japan nti baagireetedde mu mmotoka ez'ebikadde. Olugendo lw'eba etambudde okuva gy'eva esale ku mwalo eyingire mu boda eyingira ab'emisolo bagikkirize eveeyo efuuke nti mmotoka ya Bujingo ngeri amadi. Olugendo olwo lwonna gavumenti eba erulimu tebakulimbanga. Olugendo olwo lwonna lw'emmotoka etayitamu masasi gavumenti eba erulimu. Mbuulisa nebani kati Bujingo afaaki ekinzita kye kino waliwo abatasobola kulama mu lubuto embuto ne ziyiika maama n'akaaba ng'alaba omusaayi. Waliwo abaazaalibwa ne bafiira muleeba. Waliwo abaafa 6 killer diseases. Aya bambi ye Bujingo nno bw'asobodde okuba ate ng'alambika ategeeza nti Bobi Wine tasobola kuleeta bulletproof nga gavumenti tekimanyiiko. Akyali ku Bobi Wine wuno. Naye kiruma nnyo okuba ndi basobola okuyoola nga weewaana n'okwewaana. Ffe twafunye etayitamu masasi wategedde weeyita ddala ddala okakasa ng'omuntu asobola ofuna emmotoka nga tayitamu masasi ng'eri mu mannya ge ne bwetaba mu mannya ge nga ga mulala. Naye nalangira nti yino wano ngina tayitamu masasi nga gavumenti tebiriimu nga yatuuse etya mu ggwanga. Batuyingiza mu muzannyo gwe tutategeera nga tetugutegeera munaaka
n'akamu bannabyabufuzi baakula batyo emisana boogera emboozi ndala ekiro boogera emboozi ndala emisana boogera emboozi ndala ekiro boogera emboozi ndala njagala obwongo obwo bubeere nga bukola okukiryalinga emmotoka etayitamu masasi si kukiryalinga t-shirt tekukiryalinga ngatto. Aya basi ye mukulu oyo Bujingo ng'ategeeza nti byonna nga bisobodde okuba ate nga bitambula emmotoka mu Uganda ye abadde amanyimu nti bantu okuli omukulu Mbabazi amama Mbabazi yaliko President Museveni nsobodde okuba ate nga nkeberako saidi ze Kenya abayimbi abasinga obwengezeeko Tanzania omukulu Diamond Platinum alina emmotoka naye ya bullet proof abayimbi ab'enjawulo Jagwe Kenya abayimbi abasinga bannabyabufuzi Kenya balina emmotoka eza bullet proof. Bujingo yagambye mu Uganda zibaddemu 2 gwe wamwe ku kyalani agirina wawulira ani omulala agirinaawo mbaliro ngambe nti mu Uganda gundi agirina negundi agirina kati ndowooza bagenda bawera bwezi 3 nali manya ow'ekitiibwa maama Mbabazi pulezidenti automatically ateekwa okuba nayo kati okuva ku Mbabazi eriyo kati omunene omulala agirina tuyinza okutuuka Yesu okudda nga twali bantu 10 bazirina tesobola kubeera mu ggwanga nga gavumenti terinaamu mukono nga tekimanyiiko era nga tegiyambye kutuuka ku gwetuukako kati gwe ekyamagero kyo kiri kutuukako kitya. Aya basi nga teweerabidde mwezi mulamba nga tugenda mbyobufuzi omukulu no yavaayo era nasobola okuba ate nga alumba banna struggle n'abategeeza nti oli mu struggle naye kyeki mu struggle wangi ngambira neba nti ndi mu struggle nsaba bwensiiba ate bwenkola ndi mu struggle gye ni musi ya bigambo abalala mugenda kuwerekera buwerekezi bannammwe mu struggle yaba akola nga gwovudde ku bibyo mbu nawe ojoyinize struggle lingira ku bintu byo sirina abooluganda munfune bulungi sirina gwe nkugamba nti wagira gundi gwe beetegereze bawulirize ng'oli ku mudaala gwo ng'oli ku bintu byo beera mu struggle yo nga buli era alowooza nti oli mu struggle wali ku bintu by'abantu balala nga bali bulungi ensi zonna bayingira. Aya basi ayaya na bino bijja kwewunyisa ulira bya Pastor Bujingo ate byagamba nga beeyambisa omukisa gw'ebiriwo ebigenda maaso mu ggwanga nga bagamba nti Bujingo alina beyogedde ku Bobi Wine ne batuuka n'ogamba mutugenda ku celebrate nga singa babadde bafudde ekiragira ddala obusiru kubanga mu ggwanga muno sirowooza muntu alowooza nti bwentyo bwe ndowooza oba bwentyo bwe nsobola okukola ebintu n'olwekyo njala bategeeza sina Facebook soogerangako bigambo ebyo wuliriza nnyo enjiri yaffe byonna bye twogera bisigala ku rekodi mu njiri n'olwekyo eggwanga ndisabira emirembe abaana abo bonna nga bwe babakwata babasumulule abaana abo babeere bulungi bakyala abo balabeeko nga bakomyewo. Aya basi Bujingo omuwulidde agambye tabyogerangako nga beeyambisa omukisa gw'ebiriwo ebigenda maaso mu ggwanga nga bagamba nti Bujingo alina beyogedde ku Bobi Wine ne batuuka n'ogamba mutugenda ku celebrate nga singa babadde bafudde ekiragira ddala obusiru kubanga mu ggwanga muno sirowooza muntu alowooza nti bwentyo bwe ndowooza oba bwentyo bwe nsobola okukola ebintu. Aya basi Bujingo asobodde okuba ate ng'ayongerako n'ensonga zino n'agamba nti mukyala wa Bobi Wine abaana babeera muyita na anko ono Bujingo alimba. I condemn tribalism omuntu ayogera ng'agamba nti Bujingo anti ayogedde bwatyo kubanga munyarwanda nga ne byayogera saabyogedde yandibadde akwatagana ne Bobi Wine n'amulaga bw'ategeera kubanga emyaka mingi egiyise Bobi Wine yasalawo okuwasa omukyala ng'omukyala ayitibwa Itungo kigambo si kya Luganda n'omuwala si Muganda n'olwekyo Bobi Wine nga ye simulowooza kubeera musosoze w'amawanga abaana ba Bobi actually baba bampita kojja kubanga Itungo abamwannyinaze n'olwekyo siina kibi kye mwagaliza siina kibi kye njagaliza famire newankubadde abalala bonna abali mu bukyankano obwa buli ngeri njagala eggwanga lyange njagala government. Aya basi embeera nga wesobodde okuba ate ng'etambula emmotoka eyogeza bannayuganda obwama ne pastor oyo bw'asobodde okuba ate ng'alambika n'agamba nti emmotoka Bobi Wine tayinza kuyingiza mmotoka nga gavumenti tekimanyiiko. Omukugu bayita Bebekulu ategeeza nti emmotoka Bobi Wine gyaleese second hand yagula $8,000,000 era asobodde okuba ate ng'ayongeddeko n'ategeeza Bebekulu ng'agamba nti waliwo bulooka yasobodde okuba ate ng'avuga emmotoka eno okuva e Kenya gwe bayita Fauzi Khalid ng'agamba nti emmotoka eno Bobi Wine atugamba nti eri 2021 model bagamba nti model eri 2019 era yabaddeko ennamba z'e Kenya eri KCY 550X. Omukulu Bebekulu ye bw'alambika ng'agamba nti emmotoka eyo yagitegeddeko ng'ejja era Bobi Wine tabalimba.
omukulu Alexis naye yavaayo n'ayogera ensonga bwe ziti abazijjukira obulungi omukulu Bajjo naye n'ava n'ayogera ensonga ezaali bwe zityo mpolampola nga bonna tebakkiriza beegatiddwako omukulu Pastor Bujingo naye n'agamba nti tekisoboka kubanga mu Uganda mulimu emmotoka etayita musasi amanyi ya pulezidenti n'omukulu Mbabazi agambye nti Bobi Wine tasobola Alexis yagamba bw'ati Museveni yawadde Bobi Wine ekirabo ky'okubeera mu kalulu tewali muntu yenna mu diaspora I have 2 million to bet abantu bo mu diaspora bandage engeri gye baguze emmotoka eyo aya basi webanga pulezidenti yagimuwadde ate revenue lwaki eginoonyerezaako aya basi 075 soko mbuulire 075 soko mbuulire lyeggulire lisinga okuba ate nga litambula akadde kano ku Facebook Pastor Bujingo kyakoze okuba emboozi zonna kati azimalira ku mmotoka omukulu Bebekulu alina V8 black Chameleone alina V8 ya white kigambwa zonna zaava eri Eddie Kenzo alina V8 ya white yagituuma Bombardier kati soko mbuulira ma Bobi Wine alina emmotoka UBJ 667F V8 Alpha ena software ow'enjawulo sooka ombulira mma ku nsonga nga bw'osobodde okuba ate ng'oziwulira ku motoka street alo sebo naye ndowooza Pastor Bujingo alina kyayagala eri kati alina kwogerera eno mafuukule afunye akalisaidi eri ono mbidde nga nsinzidde ebbaale wano buseeki ate Bobi Wine yaliko amawulire buli omu gwalina okwekwatako basajja mivule tewamulabi Bobi Wine yafuuka ggulire sebo ebos abasajja mitima mibi mu Uganda abo abantu tubamanyi buli abaako kyafunye bawulira bali kuwuliriza sebo sebo kale sooka ombulira ma agamba atya yogera nnyo sebo yogera nnyo papa hala sebo kale boss naye yo Bujingo emotoka gyavuga n'endiga zivuga kitegeeza buli muntu tayiza kwenkanakana na munne naye kalina mutalabeera bulungi aya basi Bujingo sebo abali bali kuwele kale oyogerako netendikikoldisalwe kubanga amaloboozi ge bangi abagamanyi olwokubanga bamuyunze naye kati Bebe Kulu alina kyayogerako bamuleka dda bayagala okuwa t-shirt za Museveni bali besimbawo ku bukulembeze aya basi abaani yasetinze Bujingo bannange kye bamukola abaana sebo sebo boss abo kijja kubaluma nnyo bambi bakyafu sebo aganike agamba atya kakati oyo omuzadde olaba oyo byayogera aba yamulese nga takyasobola kumuvuganya kyobola
Bujingo kati alina okwogera ebibye. Aya basi. Revenue neginoonyerezaako akadde kano. Ayigijja ajagala agimwanjulire. Basobole okuba ate nga balaba. Kituufu motoka teyitamu masasi oba ssebo. Agamba atya? Balituweereza. Mani kabugoma kasimande kasika byakabanda koki. Naye nze Bujingo Etabudde musajja mulokole naye akyalina ennugumu byenfuna. Omusajja amuleke yamuleka amuveeko. Okay. Balituweereza ssebo. Aya basi.